بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. نعم ngatugenda maaso abebitiibwa n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku talaqa oba okuta omukyala omusajja okuta omukyala nga kyetwagala kwe kubeera nti tukendeeza talaka tugamba tukendeeza abakyala oba abasajja okubeera nga baawukana ne bakyala baabwe. Kati nga tumaze okubeera nga waggulu mu musomo gwaffe ogwasembayo ku mulundi gwaffe ogwasembayo twabeera nga tulaba ensonga eziviiriddeko ku mulembe gwaffe guno okubeera nga talaka nnyingi nnyo ne tubeera nga twamenya ensonga eziwerera ddala ndowooza ensonga nga 8 oba 7 ng'ensonga ezo zeziviiriddeko okubeera nti talaka nnyingi nnyo. Kati ate mu musomo gwaffe olwaleero biiznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ng'atukwatiddeko twagala tulabe kaifa natafada hadhihi al-asbab tusobola tutya okulwanyisa ensonga zino oba kaifa yatafada zawjani hadhihi al-asbab basobola batya okwewala abafumba ababiri okwewala ensonga zino okubeera nga zibeerawo byetwagala okubeera nga tulabako olwaleero mu musomo gwaffe guno biiznillahi ta'ala ala Allahi tawakkalna twesigamidde ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ebintu ebyo biri mu bintu bino wansi wammanga nga bwe tugenda okuwulira. Naam, ekisooka ma'rifatu wa ilmi kulla min az-zawjayn bi tabi'ati tarfihi al-akhar buli omu okubeera nga ategeera embeera za munne. Ekintu ekisooka okubeera nga otegeera embeera za munno habiti ya munno omuntu yeeyisa atya kiki kyayagala kiki kyatamwa bwembanga mukoze ekintu bwekiti asiima bwembanga mukoze ekintu bwekiti tasiima bwembanga mujereze ng'abantu batera okwejerega anyiiga bwebanga bwetwejerega tafaayo n'obeera ng'otegeera omuntu omukyala alina okutegeera bbaawe nabwekiti omusajja naye alina okutegeera mukyala we. Ekintu tekiri ku sayidi emu kubanga ettwalaaka oba okuta kusobola okubeera nga ensonga eva ku mukyala n'obeera omusajja nga weetamu olw'omukyala omukyala muyombi maka omukyala kugamba takuwa kitiibwa n'obeera nga omwetamu olw'ensonga eyo. Nabwekityo omusajja naye asobola okubeera nga yensonga evuddeko okubeera nga mukola ki nga mwawukana mu bufumbo. Omusajja n'asooka okukyawagala ne mukyala we naye nga bambi omusajja yennyini eki yensonga. Kati buli omu abafumbo bano ababiri buli omu alina okubeera ng'afuba okulaba ng'ategeera munne kiki kyayagala empisa za munne n'obeera ng'ozitegeera n'omanya nti omusajja wange tayagala kunaaba n'obeera ng'okuna obutanaaba tekikudobya mu maka gwe n'oyiya ngeri ki oba oleeta buwoowo nga bw'omuwa n'obeera omusajja ng'omanya nti mukyala wange bw'atyo naye tayagala kunaaba n'omanya nti ojja kusula n'omukyala nga tanaabye oyiye engeri ki gy'obeera ng'okola ki ng'owangaalamu n'omukyala. Yani embeera z'omuntu ze yeeyisaamu omukyala wo ayogerayogera nnyo n'obeera ng'omanya omuntu osobola okuba ng'ovudde ku mulimu okwoye naye nga mukyala wo ye mwogezi. Naam, olina okutegeera embeera ze. Nabwekityo omukyala naawe oyinza okuba nga olina omusajja ng'omusajja bw'atuuka ewaka ayagala muntu asirise olina okubeera nga weerekereza yani n'osirika n'obeera nga omusajja ate tomumalaako mirembe. Yani kiki ekigendererwamu buli omu okubeera nga yeerekereza tusobole okubeera nga obufumbo buno buwangaala. Obufumbo nga buwangaala kubanga kyekigendererwa obufumbo bwa kubeera lubeerera na lubeerera ng'ekitwawula wakati waffe omu kufa. So si kugamba nti kaŋŋende ngezeeko nge obufumbo bwa leero bwe bulaba omusajja alina enniya yakugendayo okuwangaalayo n'obutawangaala omukyala alina enniya yakugendayo okumalayo akaseera oba okubeererayo ddala. Bw'anaasangayo obuzibu bw'ensanga nga omusajja ali bw'ati ne bw'ati n'amenya ensonga naye nga mu butuufu ensonga ezo z'amenya temuli nsonga zaamu. Kale tulina okubeera nga buli omu attafaahumu fiima bayinana nga tutegeeragana buli omu kikyayagala osobola okubeera nga okimutuusaako n'ono naye omulala naye abeere nga ekintu ekyo akikkiriza ate naye akuddiza ekisingako okubeera nga kirungi ne kibeera nga nti buli omu alina okutanaazala ku kyayagala. Buli omu bwe tutuukagana kubanga tufumbiriganwaddwa nga tuli bakulu
buli omu muntu mukulu, omukyala omuwasizza omuwala nga mukazi mukulu, naawe omusajja gwe bafumbiddwa naawe oli musajja mukulu, olina okubeera nga olina ebintu by'ogenda okwerekereza. Naam, osobola okuba nga obadde musajja oli kanyama w'amaanyi, omukyala najja naye nga omukyala oluusi naye nga wabboggo kwegamba ajja kubeera nga abadde eri ewaabwe nga ye taddibwamu kyayogera, ajja kuleeta empisa eyo mu biseera ebisooka, ajja kuleeta empisa eyo ojja kwekanga ng'omukubye eŋŋumi, oluusi omumwa oguzimbiza, oluusi amannyo gakutuseemu. Naam, embeera eyo happeninga mu bantu, n'olaba nga omusajja akubye mukyala we n'atuuka omumuggyamu amannyo. Lwaki? Kubanga teyeerekereza. Omukyala teyeerekereza wa waakoma, n'omusajja bw'atyo teyeekoze eki? Teyeerekereza. N'olwekyo tulina okubeera nga tufuba okubeera nga tutegeeragana buli omu kikyayagala ku ki, buli omu kikyayagala ku munne, n'otegeera empisa za munno. Bwe tunaaba nga tukoze ekintu ekyo, buli omu n'ategeera empisa za munne na munne by'ayagala, tujja kubeera nga obufumbo bwaffe bubeera nga butunyumira olubeerera n'olubeerera, ng'era bujja kubeera nga buwangaala, tebugenda kubeera nga bubeeramu okwawukana. Naam, ensonga ey'okubiri oba ekintu ekyokubiri butya bwe tusobola okulwanyisa talaka okubeera nga zikendeera. Alla yafurida ahada zawjaini ala al-akhari taghyira shakhsiyatihi, buli omu obutakaka munne kubeera nga akyusa embeera ze. Omuntu bw'abanga abadde alya nnyo, osobola okubeera nga ofumbiddwa omusajja nga yeeriira akamere ke bulungi, ag'essuwaani ennamba, gwe n'oyagala okubeera nga omukyusa alyeko katono. La, tojja kisobola. Omukazi ayinza okuba nga bambi ewaabwe abadde alya emmere ye ng'ewera, omusajja n'owasa omukyala ng'abadde ali akamere ke bulungi, kati oyagala okubeera nga omukyusa embeera zo zimuggyeko mbw'ali akamere katono, olw'okuba oyagala kubeera nga akasawo k'omuceere kamalawo mwezi mulamba. La, ng'ate ye bw'anaaba emmere ye gy'alya nga mugenda kukamalako ki? Ennaku 15. Ekyo tekijja kukola. Beera nga weerekereza, omukyala muleke abeere ng'alya emmere ye, nawe omukyala leka kubeera mufumba kafu, obeere ng'ofumba wa akamere kaki? Akamere katini. Omusajja n'asigala enjala, n'asula enjala. Naam, olina okubeera nga omusajja wo omutegeera, tomukaka ki kyatakola ki? Kyatayagala. Embeera ze muleke abeere ng'akola ki? Ng'abeera nazo. Fakad yakunu zawju au zawja ghairu ijtimai, oyinza nno muganda wange oba mwannyinaze okufumbirwa omusajja nga tawangaala na bantu, ye tayagala bantu, kubeera nga kugamba abeera ye yekka, tali shosho. Omusajja tamanyikiddwa mu bantu, tagenda mu bavubuka we bali abanyumya. Omukyala tamanyi bino bantu bakugundi bakukyalo kunyumya nabo. Naam, kati gwe n'oyagala okubeera nga omukola ki? Ng'omukyusa mbu omusajja wo abeere ng'agendako mu bavubuka akole ki? Anyumye. La, embeera eyo bw'aba teyagikuliramu, togenda kubeera ng'okola ki? Ng'ogimukyusa. Nabw'otyo musajja gwe naawe togenda kubeera ng'okyusa mukyala wo kubeera ng'omwagazisa abeere ng'alina abakyala bakola ki? Bakolagana nabo. N'olwekyo buli omu alina okubeera nga takaka munne kumukyusa ku mbeera ki? Ku mbeera ze. Naam, فعلى الطرف الآخر أن يحاول تغييره بطريقة غير مباشر. نعم, woba oyagadde okubeera ng'okyusa omukyala oba ng'okyusa obbaawo, beera nga okozesa obukodyo obutali mubashar, obutali straight, nti omusajja ojja mugamba owaayo embeera eyo giveeko, lyako akamere katini. La, osobola okubeera nga emmere ogigattako ate ebyokunywa, n'obeera nga omuleetera ebintu ebifaanaganako bwe bityo, oba n'obeera nga bw'ofumbawo emmere entonotono n'omumanyiiza bw'otyo mpolampola. Oba omusajja abadde takolagana na banne, n'obeera nga omumanyiiza mpolampola, naye nga tokozesa makubo ganaaleeta buzibu. Olina okulaba ng'oleeta obukodyo. Obukodyo obwo bugenda okubeera nga buyamba obufumbo bubeere nga bukola ki? Nga busigalawo. Naye nga engeri gy'okolamu ekintu ate tekireetera muntu omunno oba munno kubeera nga olina engeri gy'omukosaamu ku mbeera ze. Oyinza okukola ekintu naye nga mu butuufu okikoze munno n'awulira muli obulumi, ng'omukasa ekintu takyagala, muleke, takyagala. Oba bw'oba oyagadde okubeera ng'omukyusa, kale mukwate mpolampola. Bw'olaba biganye biveeko, obeere ng'oyiga embeera ze, obeere ng'ogendera ku ki? Ku mbeera eyo. Bw'etyo mubeere nga obufumbo buno tebuleetawo, ate ekyo eky'okumukyusa embeera tekireetawo buzibu, kubeera nga mugenda mu maaso n'okutuuka okubeera nga mukola ki? Mwawukana. Kuba oyinza okubeera nga omukola ki? Ng'omwesibako n'agamba yo waayi lwaki tonvaako, nkutalase. Oba omukyala n'obeera nga kifuuse ku kukyojja,
obanga kifuuse kukubeera nga efuuse nga kugamba kujeeja nobeera nga omusajja olinga mujeeja obujeeja oba omukyala nobeera nga omujeeja waliwo nno abavubuka abatera okubeera nga bawasaako for example nowasa omukyala nga mukulukulumunko no buli kaseera nobeera nga omulangira waaye nakuwasa olina mukulu. Ezo empisa ng'ezo tulina okubeera nga tuzikola ki omukyala ajja kukwejjamu obwesige abeere nga alaba tomukola ki tomumatira bulungi mbu wamuwasa muki mukyala mukulu. N'olwekyo togezaako kukyusa mbeera za munno by force wabula kyusa embeera z'omuntu ng'ozikyusa mu kkubo eryaki ekkubo kugamba ery'obukwata mpola awatali kubeera nga buli omu obeera nga alumya munne. Naam, atasaamuhu baina zawjaini, buli omu okubeera nga asaasira munne bambi abafumba babiri mulina okubeera nga musaasirigana. Temukola bintu bibakola ki bibakaluubiriza. Okubeera nga okusaasirigana n'okukwata empola wakati w'abafumba babiri kintu kikulu nnyo. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala mu bubonero bwe yateekawo yagamba nti wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'lamun. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mu bubonero bwe yateekawo okubeera nga abasajja bawasa abakyala n'agamba nti ku nkomerero ya aya eyo naye ebintu ebyo yabiteekawo Allah subhanahu wa ta'ala litaskunu ilayha, mubeere nga bwe munaava we muvudde nga mubunira obukoowu mugende muwummulire eri abakyala bammwe. Nabwekyo tekitegeeza nti omusajja yekka yawummulira eri omukyala la, wabula ne bil aksi sahih, n'omukyala naye ayina okubeera nga awummulira ewa bbaawe. Omukyala ayinako waabaddeko oba abadde mu ffumbiro nga bwaddaku wooli ng'afuna butebenkevu onimubeera nga musaasirigana. Naye omusajja bw'onoobeera nga oli mu maka oli wa bboggo ojja kubeera nga omukyala bambi omumalako ki omumalako emirembe. Kati ekinaddirira ki kubeera nga akusaba ttalaka akugamba nti munnange obufumbo bukoze eki bunnemesezza. Mujja kubeera buli kaseera kubeera nga kweroopa waka munnange bbaawa ng'akola bw'ati buli kaseera mubeere nga mubeera muki mu nnyombo. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze mubeere nga musaasirigana wakati wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah n'ateekawo okwagalana wakati wammwe n'okusaasirigana. Okusaasirigana egyo nsonga nkulu nnyo mu bufumbo, era singa eba ebuzeewo mu bufumbo bwammwe kigenda kubeera nga kibaleetera okubeera nti mukola ki mwawukana. Ate nga obufumbo tebwetaaga mukwawukana, mujja kubeera nga muzadde abaana bammwe. Olaba abaana be mugenda okubeera nga mubalekaawo babeere nga tebalina ki tebalina taata waabwe yadde maama waabwe. Kugamba abaana babeere nga bakula obanga bali ku sayidi emu oba abaana bakulire ewa jjajja. Kugamba abaana babeere nga tebafiiringa buki kwagala kwa maama waabwe oba kwagala kwa taata waabwe. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze tubeere nga tusaasirigana wakati waffe, tubeere nga twagalana, tubeere nga tutuukiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yayita obubonero obwateekesawo okubeera nga tukola ki nga tuwasa. Singa ne tunaaba tukoze ekintu ekyo obufumbo bwaffe bugenda kubeera nga buwangaala. Ettalaka ejja kubeera wala nnyo naffe, tetugenda kubeera nga tugirowooza nako. Lwaki? Kubanga twagalana tusaasirigana wakati waffe. Baganda bange ne bannyinaze tujja kubeera nga tukomaawo insha Allah, ate ku mulundi omulala tujja kubeera nga tugenda mu maaso. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo ate naffe tubeere nga tugasa nabyo. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا.